Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video kati olunaku lwa leero waliwo eyambuuzizza ekibuuzo nga mbuuza nti waliwo omukyala atamala waliwo eyambuuzizza ekibuuzo wano nga mbuuza nti waliyo omukyala atamala oba atatuuka ku ntiko. Ekibuuzo kino njagadde nkikuddemu kyenjagala okubuulira teri mukyala atamala. Ekyo njagala okimanye gwe yabuuzizza ekibuuzo kino, teri mukyala atamala, buli mukyala yenna amala era atuuka ku ntiko bulungi nnyo. Ate ekintu ekirala kye nabagamba oba kye nababuulirako wansi eyo, ekintu ekiyitibwa okumala tebakunywera ddagala. Teri ddagala ly'ogenda kunywa omale, teririiyo. Oba nti otuuke ku ntiko nti onywa eddagala otuuke ku ntiko, eddagala teririiyo eryo. Eddagala abeera musajja oyo yennyini gw'obeera naye, yalina okukuleetera okumala, yalina okukuleetera okutuuka ku ntiko. Gwe wenna alina ekizibu ekyo nga totuukangako ku ntiko, tomalangako, kimanye nti omuntu oyo gw'oba naye oba abantu abo b'obeera nabo be babeera balemereddwa okutuusa ku ntiko oba okumaza. N'olwekyo njagala okimanye gwe yabuuzizza ekibuuzo, buli mukyala yenna gw'olaba ku nsi amala era atuuka ku ntiko. Kyo ekintu ekyo kiringanga bw'olaba ffe abasajja, teri musajja atamala, buli musajja yenna amala. Kati n'olwekyo n'omukazi teri mukazi atamala, buli mukazi yenna amala era atuuka ku ntiko. Naye obuzibu obuliwo oba obuzibu bwe mufunamu abakyala, abantu abo bwe mubeera nabo be babeera balemererwa okubamaza oba okubatuusa ku ntiko. Olw'ebyo bye babeera babalaga ebyo ebitamala kubamatiza. Omusajja yateekeddwa okutuusaako ekyo osobole okumala, yateekeddwa okulaga ekyo mu butuufu bwakyo, obeera ojja kumala bulungi nnyo, obeera ojja kutuuka bulungi ku ntiko. Ebiseera ebisinga nabagamba mu abakyala mwetaaga obudde. Abaami balina obbawa obudde, tebalina kubapapira. Buli w'opapira omukyala oyo bingi by'aba tagenda kulaba, bingi by'aba tagenda kufuna mu mukwano mu nsonga ezo. Kati n'olwekyo kyenjagala obbabuulira mu abakyala, naawe gwe yabuuzizza ekibuuzo kino, ebiseera ebisinga omwami alina okuwa obudde obuwerera ddala, ate obudde obwakuwadde abeere ng'akulaga ekyo ky'ateekeddwa okukulaga mu butuufu bwakyo. Ekyo ekituufu akikulage nga kituufu, akuwa obudde, akukwatenga bonaakwata bebi nga toyagala alumizibwe, toyagala kwegamba akaabe. Kati naawe omukyala mukadde ako, omwami alina okukwatanga bebi, alina okukubembejja bulungi, alina okulaga ebyo mu butuufu bwabyo, ate alina okuba ng'akuwa obudde bwennyini obutuufu, si byakupapa bino ddakiika emu. Oba mukitegeera, omwami ateekeddwa okuwa obudde, obeera ojja kufuna, obeera ojja kulaba ebyo bye weetaaga okulaba, obeera ojja kufuna ebyo weetaaga okufuna. Kale ojja kunyumirwa, ekinaava mu kunyumirwa okwo okukakkana obeera ojja kumala bulungi nnyo, obeera ojja kutuuka bulungi ku ntiko. Bwe kityo bwe kiri. Ensonga eno kangikomyawo, kambayo WhatsApp namba gw'abeera ayagala okwongera okumanya ku mboozi eyo, nja kuba nyongera okunnyonnyola bulungi nnyo. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nyongera okunnyonnyola ku nsonga eyo, naye nga nsuubira gwe yabuuzizza ekibuuzo nkikuzeemu bulungi era ndowooza okitegedde. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video, mubeere bulungi, mweraba.